Engalo zikube wakulu webwa bwa webwa zikube webwa bwa webwa kale zongele check the book I feel want to fry sagala kaba I don't wanna cry the sagala kufa I wish you put it die bagamba try paper never fit to try gwe amarapo gasesera musai atamatira mungu akube balai sida jemvanze dairaga walai marapo gampoje kwetika ngapalai nafuna makunje. Okay, celebrity extra UG kwetulo nako lwalero ibanna mwana ekisweta kye yampadde kino kijja kubanga kyamaanyi nnyo naye nga tujja tandikira awo nako lwalero ntandikirewa kuba kati ebyokwogera nina bingi nnyo kale tutandikidde wano abavubuka bwetwogera ku social media omukutu ogwa TikTok ogubadde gw'amaanyi nnyo mu nsi muno waliwo omuvubuka kati omuddugavu munagana kabe tujja kubuuza gwe kankuleke gwali eyo weefudde ekitagasa kale abavubuka batanse okugagawala mu mukutu guno gwa TikTok abo tugwogerako abasinga mugamba mutubeera kwemola bwemozi oba abasinga bagamba nti bw'obeera ku TikTok obanga zolo banji bagufunyemuko celebrity track extra UG kwe tuli Fab events oba Fab studios bakutegeeza nti muganda wange agakola emikolo kwanjula baby shower photo shoot ng'ojja kwa bakubirwa n'ebifaananyi mu lujjalo lwa Fab events wenyimiridde bagamba nti muganda wange abbe ebifaananyi jangu ne baby zazi tugenda mu festival season emikolo giyingiddewo gy'okwanjula wedding giyingiddewo muganda gamba zazi nalabye devotion ngalanga Fab events Fab studios bakubbe ebifaananyi by'okumukolo n'okwanjula tugende batukubbe ebifaananyi ko social media banonyeko ku Instagram Fab studios ojaba bafuna bulungi nnyo ku Facebook Fab studios gendo typing wali ne namba yesimu nja kubanji bawereza maaso awo bubanga mukulako mukulu Fab Faruku mchala mwisani oyo bamirinya lyendera bide Salfa saluta omwana Olivia ku Fab studio mbatumiddeko nnyo amatala ne studio olwalero bansize ekifaananyi amatala on point sound on point kwegamba buli kimu kiri on point Fab studios nakolwalero ni mwana mulenzi ku TikTok mumanyi n'abasinga kijja mubalaga saawa eno kansokendawo mumanyi kituufu mumanyi Yashpopy onawa set onako lwalero njagala mbenga mbuuza ku mwami ono onako lwalero atubuulira niya musikirizo kwambala ebikunkunia byabakadde okulabika nti yefuula zoliga era akifunyemu ki mwe mulabira ne mugamba naye kivubuka kino tova ku celebrity track njagala mbe indako sebo omukulu jebale soko deko jebale ko sebo ayini jebale chokola kibaita bati ekyo the look okutunula oli mukutunula tunula mukongo omuntu ali mulaavu Yashpopy onawa set today onako lwalero tumuyina mubujjivu byobadde oyagala okumanya ku Yashpopy azaalibwawa yakulirawa okwemoola kuno okwokutunula kwagamba nti the look yes kuvaawa kwa maama taata oba senga ali yemoola byonna ku celebrity track nga tuli mu namafa ba Fab events mu Carnet Global Service bakutegeeza muganda wange yagenda kukola mu Dubai emirimu gyegiri abavubuka aba waitresses baana abagala okukola ku taxi drivers baana abagala okukola mu biyumba by'abazungu mu Carnet Global Service bakutegeeza nti muganda wange batuukirire ku namba y'essimu eri wansi awo mu nsonda omukulu Faruku abadde ogamba otya mukulu tuddewa anti no show ya freestyle so kungamba so nokujja noyingira no ngamba kati musembereri tugende ne mabega tuje omwana director onako lwalero ayina engejaga mutambule mukomuje nga bwe mudemba biga mutambule muje bwe mudemba biga agamba atya in front backward tukikole mu sign language nzinga bwe nchongera mutambule muje wanje mutambule nga bwe mudemba biga mutambule nga bwe mudda emabe tova ku celebrity track kwetulio nako lwalero ngenda kwetula mu katono nnyo tutandike emboozi ya Yash tukomawo we are back tukomawo tovako celebrity track
Okay, ku celebrity track nga bwe nkugambye tonnaku lwaleero nina omwana mulenzi Yashpopy oba muyite Poppy Yashpopy. TikTok ekutte omuliro omwana agamba atya TikTokers gather. So all TikTokers gathers, all YouTubers gather. We tuli wano olunaku olwaleero ntandise ne Yashpopy omukulu gyebaleko omubujjuvu. Ndi ku TV njiwa ko kamera eri kamera eri giringize muko twabe kati awo tuli kada ogamba otya sigamba namwe mjebale oli bulungi ni bulungi kati tuve mu character tudde muno tomanyi Yashpopy soko buze ku batula buterevu ku celebrity track extra huge abasinga ndoza muntegera bulungi abasinga ndoza mundaba nnyo ku TV ku mascreen g'amasimu abasinga ndoza muntegerera wano nenga obulamu era obulala gye buli kino kyambadde kye bayita batya zino ngoye zange zino za bulijjo ozambala ewaka zino nazo nzambalira ddala ewaka mulamu bwewaka katugambe ng'okedde ku makya okera n'okubbamu kino ekikumba nembeera ewaka nentuula nenkola ebyange olwo omukadde bwakulaba kwawulira atya naye aseka nagaye mwana wange gwe oba nange oba wazoleka simanyi kiki kyakutuukako naye nga bwe tutyo. First Yashpopy ozaalibwa bakuzaalawo? Nze nzaalibwa Bombo. Nenga nkulidde muno mwe banzaalidde nenga kijja kiri Bombo. Kijja kiri Bombo. Just kairwa kuba nti eri Bukojja. Bombo Bukojja naye ate gye kadisanzo gye tumanyi ffe. Gye tumanyi. Ati Watata Nairobi, mama wa South Sudan. Yashi mama wa South Sudan. Tata muna Kenya. Ne muluwo. Muli ku butaka bwa Uganda. We wali ekijja. We bali nnyo. Ko tukulidde ko tukoze eki ne basenga bona bali eri. Abamu kadira basenga ndo tumanyi bangi. Tumanyi batono. Nenga basinga bali eri. Okulidde okubazaala Bombo okulidde mu kibuga Kampala. Otandikirawo okusoma. Kusoma natandikirira mu Kampala muno masomero gara okera katundu awo Kibuli. Era basinga bona basinga obo jaga kunsanga wa Kibuli mwembeera. Mu Kibuli omuna bakutegeera bulungi nnyo. Na kwa mwenkulide kuva buto nze mwemanyi simanyi kitu kirala. Mwemanyi mokamoka sinna kitundu kirala kyemanyi. Abana bameke waka? Tuli abana 7. Abana 7 oli wakumeka? Ndi wa mukaka. Kyogamba oli secondary siboni? Olina bakulu? Ndi wa kutaano. Olina bakulu? Bakulu bange gye bali. Omu ali Dubai, balala bali wano. Wekityo. Ekitegeza namwe kati waka. Mwine alina passport yali nyenye. Somu. Bangi basenga abamu ate bali muno bwe batyo. Wekityo. Olwo okula ne maama ne taata ku side zo mbona akula nabo? Bonna nakula nabo. Wenda ne kati we bali. Nambala musize bonna. Maama oyo kuba maama oyo kyaka alina impact nene ku kino ekiyite kiri ku mutwe kuno. Si kyokka byonna nga bwe mubiraba byonna. N'ekipale? Byonna kuva wano paka wano. Byonna. Sokubuze ku maama oyo mwebaze kubanga kwada akakumba k'amaanyi nnyo. Sijja mwebaza kingi kuba naye akimanyi bulunaku nsiima. Bulunaku nsiima sijja mwebaza nnyo kingi kiri awo nenga nsiima naye akimanyi. Ya mwagala nnyo jali yonna tumidde. Okulidde mu Kibuli omwo otandise okusoma primary osomera ku ssomero ki? Primary nasomera ku masomero 2. Erimu bali nirabira nubali walu lyenzijukira erisinga bright future kwa nasomera. Erimu wali erabira primary? Erimu nali erabira bayali nasale sijukira nange sijukira ndi awo. Primary wajimalira ku bright future wa ku secondary uddawa? Secondary nengenda ku State High, never ku State High nengenda Kololo High.
Olwokusomero okwo wali mwana kikaaki kuba tulaba kino kikarakira kizo kwanga kyavadda nga fe tukirabidde wano kusomero wali mwana kikaaki mu entertainment naddala kutalyamu kusomero nayagalanganya ebintu bya entertainment ebyo emudidi ezo nga nze abeerako wali wonna nga nze aliko nga fujjo biki era nava ddala kusomero kuva kusingira ddala mu primary house nasale primary nga ndi mulalu nnyo fujjo naye okitwanga ti kiraasi naye kasita akadde dda nga nsabula wali bana abaana bavuga eggaali zino ez'okugira eziriwa zonna kwewalwa byonna nabikola nali wafujjo gwe kyolina naye kasita natuuka mu senior 3 ayi nintandinga kubeera hambo nimbeera nnyo hambo era ndooza ne ku kololo navayo nga nina emikwano ndooza nga 10 gyewakola kololo SS kololo high mikwano 10 kuba kiri ekifo kyali nnyo nga kirimu abaana bangi so kati ate nze muntu atayagala nnyo bantu nanyo nembeera nzekka ate nali mubulalu nnyo kuba ne kusitayi we nali nga nina effujjo nga nekyemu amanyi kuba nasomera okuva senior paka 2 kati senior 3 ne 4 nemalira eri nemalira kololo high mikwano 10 jo kyagirina kati gyebali naye kati engeri gye nali nga mu kiraasi kuba nali nnyo hambo ate nga nefula nnyo smart kati essomero lyantegeerera awo nti oyo ye bwatyo segera naye nga ate najja sinayisagala engeri gye nali saasomerayo kuva eri ku senior 1 nga sibamanyi nnyo so naye kati bonna abasinga era bankubira ku masimu muganda waffe abatali bakyalibo n'abataali naye nga bandaba obi nange mbalina ssebo olwembeera ku TV ku makya brad mpisaamu eggaali kwendi ntumiraako bannaye abaana naye ssebo ng'edda nga ne ku breaki nga takulabawo ssebo bagamba ono kisaati waabwe waawa omumaliza senior ku kololo high weyongerayo nagaana nenkoowa kuba nakoowa nnyo okutambula naye saagala nnyo tambula bakibuli paka kololo high nga bintamye era nga nze saagala nnyo okutambula era ekyantamye okusoma sinti nali saagala wabula kutambula nga saagala kuzungira ddala kutambula kuba nze newalanganye engato yange okuggwako mu byonna mu kusoma weeralikiranye engato okubanga eggwere naye kale saagala nga nnyo kwonoona ssente kuteeka mu ngatto oba kuteeka nga mu ngoye za kusoma biki nga sibyagala nga nebeerera awo byange olwomaze senior 4 vacation awo okola otandikira wa olugambye sigenda kuddayo bazadde wabagamba wasalawo obusazi naga sijja kuddayo nabagamba nembagamba mumanyi ezisigadde muzireke abato bakole ki basome kuba ewaka nasomeranga nga tusigaddeyo basatu nga tusigaddeyo basatu nze mukulu wange nze muto wange naddako omuto kati nengamba mukadomanyi nze nkitadde sibiddamu nanemerako nga mugamba maze siddayo nekubye kale nagala n'okubivamu senior 3 awo nze nayagalanga nnyo okukola nayagalanga nnyo ssente mu nsawo yange zibengamu nga saagala nnyo okubeera nga sinaale n'ekikumi mu nsawo nayagalanga nnyo mu n'ekikumi kitegeeza nti awo jukira mu vacation awo wali otandise okukolakolayo ku buli mulimu nali ntera okukolakolamu awo naye nga wemanyira nga tezijja bulungi nga emirimu awo nga tukyasoma tezibaawo tewaaba era abasoma bannaye musomere ddala kuba esaazi emirimu gw'ebbali tosobola gulaba tosobola olina okuba nga olina ekitabo olina empapula ezikwogerako n'otwalayo ne bakuwa omulimu kale lwakuba n'egimu kati saawa zino nga bakumanyi wejjusa okuva okoma mu senior 4 sejjusa kuba nze kinafangayo nnyo njige oluzungu njige wempita nti wano wenkolaki wempita so nayiganga nnyo oluzungu olwo nensomasomako bwentyo nkola nnyo ne ku research awo nkola nnyo ne ku research awo nnyo okusinga kusingira ddala onoonyereza kunyonyereza nnyo era nze oli researcher nsakingira nnyo era nze tunoonya ddagala lya covid osobola okulisakingako muganda wange wenakoma weewo sirina wendagawalala naye nga n'okutandika ebintu byange bino nabeeranga nnyo ku ssimu okuva buto nga njaga nnyo kintu ssimu actually waka zinasobola okubeera n'essimu kusomero sikubuuzizza subject gyesinga okunyumira subject
yali school. English Luzungu kuva Luzungu munaye kati sanzo kati sinza tutugira ngawo bimanyi Wange ngero bimanyi dawe bimanyi otaka kundabisa oyino kumixinga mu past participle tenses nagalanga nnyo oluzungu ate ng'endala nzigwa luno nengenda oluzungu nga mbeererwa kati nga tikyagamba biki byokola nange sina gye mmanyi nvaako olwo mulabu mugenzeeko mu practical za chemistry ekyabanga kitya mulabu twagendangayo mu magezi awo naye ng'ogattagatte oba omwenge oba biwalala gino webivuddeyo byebyo ebyo kuba waliwo simanyi alukulikiso simanyi oxide simanyi biki salufa simanyi nogamba bannange oba sci-fi nogamba netugendera awo baki geography yete wamutunulako yadde yankubanga kubanga yali yetaga nnyo okusoma ekitabo ayi nali saaga nnyo byakusoma kitabo nze nga eva mbeera ku simu naye kaba kamapeesa simu era kwata esimu mu kilasi natandika okukwata esimu nga ndi mu P3 kwata simu yani nga muzeeyi yandeeteranga kuba muzeeyi wange yandeeteranga nnyo obusimu buno bumapeesa ebiseera ebyo kati nga mbeera nabo nnyo nzanya geemu biki obwo kati nga simanyi nti ne layini erina okugenda mu simu kati okubuuka nti layini erina okubeera mu simu nga ndi mu P5 awo kati ng'eno ngikwoye njagala taaki kati mu P4 nagikwata nengamba kati njagala eri ekola bweti okuseereza nengamba naye toyanguye kati mukulu wange omuwala naye yali bamuyita Saidat by the way manager era abasinga bonna baagala nnyo okuntuukira actually sirabika nnyo mu interviews kuba mbeera busy mpozi ng'oli kyaliwo nedda seekyo aye abasinga bagamba oyo mwana yeeraga biki naye seeraga jasi mbeera busy naye oba ofunye obudde bwange mbukuwa netukikuba bwekyo naye nga ye manager abasinga bamukubira nnyo amasimu biki tumwagala n'abagamba abeera busy bamumwagala ku Sande ate ne ku Sande programu zibanga 10 programu zo ina nyingi zo ku Sande muganda wange da ku weekend situ nze gola okay tukyane Yashpopy onako lwaleero tukyagenda mpola nagambye nti amataala ne sound Fab Studios babikozeeko dda tuli makindi mu lujjo lunene olwa Fab twakola amakama nene bwaguga amakogalabye ngalabye simobi batukyalireko Fab Studio why ate wano tulagawa ngenda waka nine wange oyine wuwo nine wange obvious kati ene sawa otwaliramu ki ngoye byange ngawo mubimanyi man ogamba otya man bro nothing bro tukyagera maaso ne Yashpopy twali tutuuse ku nsonga yokuba nti wali otukozesa akasimu ofunye touch simu ya touch awo otandise okuseereza awo naye era nga simanyi bya line tuzanya bugeemu ki babuyitanga bu peesi nga tubeerako awo etuva kati kirowoozo kijja nti nina ofuna layini olwo nga bali batandise okuŋŋamba ojja nkubirako tolina simu biki ebyo n'oguma n'ogamba owaaye tewali kyakola kanfune layini nfuna layini olwo mukirasi kyo ni mu P5 wafunye layini kyeyo yali Airtel yali ya Walidi yali Walidi ebiseera ebyo nga yeriko gye tukozesa kati Airtel geno yajja luvannyuma tuka tugamba kati Airtel yajja mu biseera bya P7 awo neryoka etabuka netugawo katukyuse ki Airtel walako kalango ka Airtel nga Zaini wagirako Zaini nagiraba ebiseera nga nkyali toto Zaini nagiraba bulungi naye bonye Zaini Walidi Airtel bannange nava mu Airtel oza tuddawa tudda mu
Airline. Ngaka tuvuta. Ya shingolo ofunye simu ya sereza, ofunye simu card otade mu simu yo. Kati olutandika okubirani. Bantu kwebisere nali simanyi nnyo bya girlfriend boyfriend. Nali era nze mazeko P7 yange. Nga sina na kirozo kimanyi nti ninofunayo girlfriend. Nga sikimanyi man. Ya, era siri nnyo omuntu w'abakazi. Brad. Kyekiriwo. Oli bulungi? Ogamba otya bro? Ogamba otya man? Sigamba bro. Oli bulungi bro? Deka. Njogera mazima koza nimba. Laba bakimanyi. Okuze nga tomanyi kintu kyaki? Simanyi ekituufu kyogerwa amazima kuba primary nali sibamanyi. Girlfriend. Baka. Nekati paka kati. Tonategera kintu girlfriend kitegeza. Simanyi ndi single. Wanji Mwana obulamu bwange buno bunyumira man. Bunyuma. Bukunyumira. Wo. Manyi sebo. Oli single? Single. Toina girlfriend? No girlfriend. Oli contented? Nnyo n'amaanyi. Nelira akakomando kange ne neebaka. Bugi. Awo mu kiwuli awo? Awo wenyini. Nze bamanyi. Nze bamanyi kuva buto. Ya oyo ati abakazi kumbe nze amanyi. Ekitegeeza gwa ntya buti. Mbatya bambi. Yashi. Aha. Primary tumaze senior 4 bina tutambule tubirabye. Ekirowoozo ekyokuyingira ndako nga tumaze senior 4 otandise okukola ku buli mulimu awo otandikira wa? Mulimu gwe nasooka okukola omulimu gwange wasookera ddala kuba nze gwe mula napoota kozo ate nga ne waka tebamanyi kuba nze nagenge nagalanga nnyo ssente kati wenaddange waka nafangayo nnyo okuyita ku luzzi ngende naabe nkyuse engoye zange nzireyo waka nkole ki ntule tebakimanyi kati laba lumu bamugamba nga nja kutta yangamba nja kutta muzeeyi yangamba ki ekikozesa ng'olina okutula wano okola emirimu nenguma kati yangamba yanga wenziddamu okulaba nja kuwa naye kati yatuvaako aliye muntu ali firi kale kati omulimu gwe nasooka okukola oguli official gwansasula sente zinasooka ddala okwata nasooka kukolera ku bagita Speak Hotel wano nakola mu bbaala nakola mulimu ki? Baman ya imagine nga ndi muto Oli baman. Ndi baman. Ogufuna otya? Tuina koja ye kati koja yakolera wano muganda wa mama. Yakolera wano mu speaker apartment. Kati yanconnectinga nengina nenkola. Yakolera emyaka ndoze 2 kitundu. 2 kitundu. Nenkola naye sente zibasoka okunsasula. Basoka ne bagana okusasula emyezi 5. Ng'okola ki? Nga nkola bukozi nze nga simanyi nti ne sente zikola ki? Zirijja nga simuga ntonzeza yunivesity yaffe emitwalo 2 gumwe. Sente ze nafuna nasooka nempunga. Musala gwali gwa sente meka? Musala ogwasooka gwali gwa kakadde. Ejo emyezi gyonna ndoza baagigatta. Ndoza baagigatta ne bampa omuvuutu. Ninga neba neki kyemu. Banga lyomaze nga tosasulwa. Sasudde. Asikwata ngakwata n'emitwalo 2 nti gani? Gago. Gange nkwata 5, 2, 3. Tizizo zibeere mu nsawo olyengako mpolampola ebyokusomero nga wabimanyi. Bwokwata kakadde towulyanga ebirwadde ebitandise okuyikirayikirawo. Sukaali, pulesa. Enkeera saakola. Enkeera nga kati nagamba kati ngende nkola eki. Era namala zaali ennaku 2 nga ntudde waka nga sizirya. Waka bakimanyi nti ozirina oba? Nga nabo tebanategeera nti nfunye ezo sente kati. Wakola ng'odda waka? Nakola nga nzira waka ebiseera ebyo. Wakola budde ki? Nga nkola ku makya ebyabayindi bya shift naye nagigaana. Nze nagaana ne nga temubimpa temwagala mukole ki? Mundeke ngende ne baga kale waayi tumuleke kuba mwana muto ekyo tajja kusobola kutawa. Nze kubanga natandika okukola nga ndi toto obwo omuntu natandika okukola nga n'emyaka 18. 18 nga nakava mu 4 bwenti. Ng'olabika otyo ng'olina ettama? Ate nga ndi mutonotono ndi mwana muto nkola nina okwetika kuleti njiteeke wali kuleti. Olongoosa amacupa?
olongosa amacupa owanike TV waggulu ogisimule kwegamba olina okulongosa ebbaala buli ku makya n'olweggulo buli ku makya n'olweggulo ng'oguma bw'ate ddene si ttono so bwekito bwe kyatandika olwatyo mwana nakowanyooga omulimu naye kati mba ndi awo emyaka egyebiri nga giyiseewo mwaka oguwedde then sister nangamba omanyi waliwo opportunity wano jangu okole ki okole paka kati wenkyali ndi mu kukyapira awo wennyini oli mwana muto tandise okukola ku bbaala olina maama wo bodde ewaka takubuuza nti mwana wange kola mu bbaala ng'okyali muto yambuuzanga ne kati nga mubuzaabuza nga mugamba nkola mulimu gyangeyo naye mirungi kayera nagamba ne kojjo tugamba mama mulimu gwe nkola ki nkola gwe mugambe bugambya yasini alongoosa bulongoosa kifo kumbe nze emirimu gye mulimu guliiri gwe nkola kati nga mubuulizabuuliza nange ogwojo okowanya okaba ki omugongo kumbe nze mmanyi mwembatirawo mwembatisiza naye ngaera kati nze nno gwolaba TikTok eno natandika okugiraba nga ndi awo ku speak olwo nga tukozesa wifi wa free kati bujukira oguddewo buno bu VPN kaleta notification ng'onyiga kati ate n'ebiseera ebyo nga ndaba nnyo buno buvidiyo ng'oseka noga buno video nengazi tebinyumira nenga kanyige nenyiga nenteekamu app namala ennaku nga 2 nga sinagigulawo kati mba ndi awo yalina Sunday emaze okukola nkomyewo waka yali Christmas December era December mwenatandika okukola ku TikTok mwaka oguwedde guno oguwedde 2020 gwe natandika okukola video zange zonna ziri eri 2020 osooka kukola video ki nasooka video nakolanga zino naye nga ebiseera ebyo nga nti ne kamera ezikira naye nga era teyali mbi nnyo nkola obwo naye nga era busesa nga wayi kati lumu mba ndi awo era yali Sunday kati olwo eri nvuddeyo nzize ne wa sister era December we yali December nga agenda kugwakwawo nga tusumulula agenda maaso ne Yashpopy TikToker afunyemu byafunyemu mu TikTok erinnya femu agifunye ate kyensaba mwana gwali engo oli ku TikTok ng'ofunye kafemu akatonotono kakozese bulungi abasinga bwe mujja ku mukutu guno ne mufuna erinnya waliwo nasanze bakyali bange naye kambaleke si kolima naye twetereeze Yash otandise TikTok ka video kiko bado kyanga ka video ko watandika nako video gye nasooka nayo video yasinga okutrendinga yali video yali ya Rasta ebiseera ebyo byali binyumira bino basekajugo era nkiwa nze naleetera abantu abo okumanya nti ne kino kinyuma kubanga nze we nagenderayo nga simanyi kye bayita view nga simanyi kye bayita like nga simanyi kye bayita follow nagenda kunyumirwa nze namanya bumanya nti onyiga wano sound nejja n'okola ki n'okolerako ekintu nga kyemmanyi nze nga sima kati era nga bulembero nga wano weeyongeddeko era kankole nga okitegedde kagama kunyumirwa wabula nga onyumirwa bunyume gwe toli competition y'abalala era nze mbeera awo nenga kano kanyumye era abasinga nze sikola practice sikola ki katandikako sawo n'ekiba kigambo awo wenyini nga nkikwata nga ngamba kati omanyi nali kulama mulungi nali kuva mu ssomero nga ndi kulama nga nkula kati ebigambo ebyo tebyanzibuwaliranga nnyo nga nkulaminga nga nenkidamu mirundi ng'egi oba ena awo wenyini olwo okoze video ey'amaanyi evuddeyo egenze viral owulira otya ng'omuntu yenna ng'omwimbi ne bwanakuba hit olwo nga ntandise okulaba ku Facebook bataddeyo kati ne blaza ali e Dubai yalaba nagamba muganda wange eno abaana nga bakupostinga ningamba wayi nange nakoze bukoze ero nga simanyi na bya follow kutegeera olwotandikidde mu bino ebigoye ebino nga simanyi na bimanyi nti birijja kati tutandise wali Rasta era nga byenstikingako nnyo kati twali tuli awo nenkola akayimba kasagala sijja kunaaba obudde bwalina bunnyogovu yagala naabe webale nnyo ako nako ne katabuka
nengamba so nyinza okubeera n'ekirala nga si kino kyokka. Nengamba okay kati laba lumu waliwo akayimba kano baali bakayita akasimi Omunigeria in my heart today ako oba sikajukira guti bulungi ekyo kayimbye mu Luzungu awo Oluzungu luno olutegeera kagenda katya dasama ati zedula duduke ako kati mba naine sene empale yali ya pinki actually ne blazer yange yagitwa yagibba yagizanga kuwaya muto wange yajambala kati mba ndiawo ninga kati je nali mu kwolo kuba wenako mu town najambala kati ntudde kuki ku ntebe yange nsirise ndi ku TikTok ninga kanu ne kanyumire kaine ndabanga abantu bakakola we bati ningamba kanu nako kayinza okunkolera era mu video yasinga okutambulira ddala ko katama kafuna views emitwala 5 nakakebera wano juzi nakaina views nga zisibise nga sima views nze nga nkola bukozi ndi kikunyumidde era wenakakola kati ebise wenakakolera empale simanyi ngiri gyakola ki je ya twisting wali mu kibale wekiti inenga ka pink kali kapikira abasingira bali manfuka kuveri wansi bakajwe era waliona ba comment bane eri empale yaffe yaddawa ojitegera era nakakolera nawabwe empale yewe tatomanyi simanyi ze wenajambala samanya nakuba n'ekikalu by the way nenkuba ekikalu nenteka ku screen wali nga mesakula na practice natandika teka test wali nayi nava nakulya mmere nzukuse nagendo kali manyize olwenkola TikTok njijjako nenzira kuki ku film nagendo okugula okutekako data nga comment nga simanyi ne comment je ziri nze bazikola nenzidda namu nenkola naki ninga simanyi nti baba nange ebintu bigenda kutabuka ngenda okula YouTube ogenze ku page y'omuntu ataddeyo omusajja omulalu omusajja atabuse biki binoga ninga neba naki chichi kati enejja seruwale ejja waliwo omuwimbi yayimba kiri bali ono yayimba yadda mukona akayimba kono baba muyita Mr Easy yayimba tujja kukola tujja kukola ki kiri bali sema batubale mu lockdown ero tuba mu bend down choka mwana ne kafyu kati akakayimba tujja mugundi webale nnyo musajja kendeza sound webale nnyo kati call blazer yali yakave Dubai akomyewo oluyimbo olukutte nangamba mwaka ono musajja yayimbya kijambia webale bambira obo njagala kulabako njagala namulabako kubanga oluyimbo olwo oyaluyimba blazer yali yakave Dubai blazer nakuba nanga oyimba nga nakwezo biri nga chimba kitu kubana nga chimanga kikubye kineno kine tusaka no seka nano muyimbi yakubye ekiyimba banange yali yakafuluma mu bwati kumenze kirozo kya Zedda nti njagala dukola ki dukola challenge antekawo kamera awo munju kusanga nga bandukole ntya nga nenfumbo owongo nembiva nako kaninga kangene nkola ekinakola ekinajja ntekayo wali simu yange nenfuluma mu mulyango gwange nga ndina munyivu olimba nawo lwalinga olulago nti oli munyivu nnyo bana olimba nalo ne lutabuka kwegamba zizo sound ezasinga okutabukawo olona kusiba kitambala ku mutwe olonga empale ngeze nezinga ne kitambala nga sina kirowoozaako kati kitambala kyajja luvanyuma nga nera ne sati nga sine eno nga weeri nenga sina kizula nti esobola webale nnyo nga ntabuka kati lumu era mba ndiawo baluyimba lwaki wenzijukira obulungi bena eno yali fly sagala buka I don't wanna cry olwo ne lutabuka olutabuka sirwa kuno ngamba banange kikino era nalukola zaali saawa 8 ezekiro ya nchiwa sofa sina video ya internet yo saawa 8 netambula ngeyo video 8 ezekiro awo kati yo video ngeno jukola enkira wenategerera nti kino ekintu kyendi okukola rap gansesela musa ngamba kale no nkakola kubanga kwolo nali mazo enaku nga 2 emabega nali mazo postinga nibitanyumira
nengamba akantuule kati sound ndaba etambula jene wange etambula neno sound wenjikola kiki nali nava nakulya sawa ezo 8 nali nva kulongosa wange sawa 8 ezekiro simu yalina ku 4%. Sawa 8 nentekawo sound naina zegola nateganga simu bwenti ku solo tape nentekako nentika ku kitanda kyange bwenti nenkwata video ezo zolaba natekayo video nagenda okugulawo simu zaali sawa 7 ez'emisana ngeri mu views emitwalo gyali 15 video ya nga likes nga mu 7 hours nga ne likes zili 7k likes kasanvu ye video yasoko kutambula ennyo gansesera musa video ekiro nagenda okulaba eri kuwa simba eri wa adani wa nini nga banangi kiki kino kyentuseeko kwegamba guni we yatandikirawo nemanya otandiko kikuba kati wano tujja ekipale tukirabye ekisaati kijirawa wano ekisaati kyagiramu eyo video ey'amarap gansesera musa ate kanako kugira ako eyo vibe samanya gye yakola ki gye yavanga naye ntunulayo kubanga olinga azolize simanyi sagala kulima waliawo kati vibe sikirowoozaako nti kijja wabula kijiraawo nendabanga kino kijja ku moving ogenda nga kinyumira gansesera musa olengeri gyonyolamu omumwawo bwoti kati guli omumwa nga guba munene nga kusinga ku guno jejo mba nkikolera wali Jowekamu omumwa amalabo gansesera olwo kisaati omaze okyambala kati ekitambala ku mutwe ekitambala n'ekitambala era kyajjira okwo kubanga gwe nateekako kino kati wenakolanga bwenti andaba waliwo ekibulawo nga njagala omutwe guno guzitowe ekitegeera nga waliwo era ekitambala ekyo nakyo yali mukadde yakingulira nakingulira nga nkyebika muno kugenda kusomero mu mpewo kuba nafunanga nnyo obuzibu mu mpewo nagamba kino ekitambala kijja kukuyamba nenkiteekako naye buli nakiteekako bwenti era buli nakikyusanga nga bantu bagamba kiri ekikundi kyaffe kiriwa nenga okay kino wekinyumira nengamba okay awo netusumulula entunula gwogijjango tunula entunula kale muganda wange mukulu wange muwala ye second born kati amaaso ge nga wogalaba amaaso gange ngegage kati yatunula era weyajjanga ewaka nga tunakola mirimu yatunulanga bwati noka gaba nange notya nga tanakukwata muggo natunula ati agiwunye leero gagiwunye so awo wenakwatiza naye nga amaaso twatalaga amatono maaso ga muzeeyo omusajja maaso ge matono agamama just noza wemugalabo wegati webyeyongererakawo naye nga obutono bwa mukadde omusajja soko tulemu eri entunula gyotulamu nga ogirawo eyo Banjagala Yashpopy TikTok is the way to go. About social media abavuka banjye kwe bafunye ebintu byenjawulo aba business zize waliwo omwana TikTok Samantha yaveri ku kyeyo kati sawe no wakabi ali mu kalango ka MTN everywhere you go okitegera so kimbadde ngamba bavuka nti TikTok eno oyinza okubanga oginyomesa weno naye nga mulimu gwa amaanyi guwadde abavubuke akasente bayingiza bulungi wano tugenda Yashpopy njagala kubuuza birungi ki byofunye mu TikTok ebbanga lyomazeemu ebirungi byenfunyemu nsanze emikwano ne mbadde simanyi nti bajja kujja abanene ng'omanya nti oyo mugagga naye nga kyaliwo nakubira n'essimu nagamba Yashi omaze okulya nagamba oyagala kulya ki nga gwe yagenda n'okwesalirawo kati so ekyo kitibwa nakyo tukifunye emikwano mingi abayimbi muyimbi akubira n'essimu nti jangu onsange kwantulye kutunye kacayi ofunyemu ku endorsements ezenjawulo emirimu tufuna bambi tufunira ddala kusingira ddala ku bayimbi abo ebulango nasobola kuba nti nze saagala kulima nti nkola obulango bulango ku TikTok saagala tekayo ki saagala nze kwonoona kyange era abami mbagambira abasinga bagamba
Yeraga kugamba akubira notamugamba nti sijja kakola. Oyina mugamba nja kakola tofaayo netonterako sente bikisindako. Kubanze kati sano ndi kupushinga account zange Facebook page Instagram zona jendi Yashpopy mugene mu following tukuze kubanga ilisola kuze eri wokawoka. Wani nonja kweta goteka ebinyuma. Kubera ku TikTok okongola bana Uganda. Ani gwola abagogamba nti at least ono naina iniga etafali yagase ku TikTok wa Uganda. Ngamba nti at least ono mulaba akoze kino kitegera. Banji sagala kugamba omugwa we nayogero bajja kunyigira nenga banji ate walo nga bayogera nnyo ku show ya catch up soke togere ku show je mwaje bayita ku TikTok nga bavuma nnyo ku TikTok ngamba mwala za amaro aisibira banga guys mwala za amaro nokusinga na batu bagamba batu emitwale 3 nalio mwabe 3 indecho ndizigana kwa ne video ngankaba Badu nenga bambi kolo nalisina na gendayo. Kubanga nze invitation baji bankubira sawa 11 nga nakavana 10 kati DJ yasoka bamita DJ ito bambi mwebaza omudj olaba DJ biraga nayo omusajja oyo kwegamba yandaga ko yangamba kati wano woli tulina okutambula yangamba ino tambula oba chi ino tambula nyandaga kabe abayimbi abamu nandaga kaba sajja abalala ayirenga nabo basajja abandaga ati bakutege bantegeera ninga buli baka yono okitegeera ne beewunya nanyo so bwekito bwe kyali kati nankubire simu nangamba go yashi posta nganzira abazita nesikola ki sikulaba wasego nimugamba nangamba wasego nimuga linda kwa kamba katwale mpola ka genda sio kuchimu wachi wasego wasego ya wasegeza kigenda maso ngamba nimugamba kama wange ate ki nangamba nanga posta nzidabye bagena TikTok ki yali TikTok edition yes nim catch up NBS nimugamba naye simanyi munaya abasajja abo sibategeera ngamba akankube ku simu bandi awo nga kati sina yakuba nanga gwe yashi story ki ojja oba tojja nimugamba simanyize ebintu byamwe bigenda maso nangamba akankube simu ngunulanga producer naye akola ki akuba ati mukama gwe yashi nti mukama wange jangu era nerinya lyange we nagendayo nalisange no wansi ku list nasange no kwando za bodi lyasemba nange nenga oke katugende ntuke eri bakutegeera bakola ki bagamba bane vibe ekole ki erinye naye nkugamba amazima zagenda okwera sawa nya kitundu nga house ekutte wana kusanga ngoli machipale wanike emikono boti wakai natuke waka ngabangamba sibo waka boka ola guna sanga ngamba bulwakoze boti nga nafe tongera ngabongera omuziki ngamba atwachikuba wetyo nga wabimanyi magezi ezala oli aliwo after the next day yali Saturday TikTok nekwata mulio nibatandika kana kwagamba TikTokers gather emitwale chanuma bagado afune chesatu kumanyi je twakola omuzigo nakuba emitwale 3 jima byata je babawa bambi ekitufu wenatuka wali abasi kuba abantu buli muntu yagamba ngo omwana yatukoledde olunaku nze muntu kasito muziki gubeerako nembeera nze mbeera wano bwenti gubula asala mba sikyalina nakikubanze ni muntu alina ensonyi ne kasita ntekako wallahi kino ekintu kino zibula simanyi wano yambadde zino engoye ojja ensonyi ne bonsanga mu kkubo n'ompita era paka ojaga maneeraga kuba ojja kumpita nkugambe gwe biki by'oŋŋamba manyi n'okubadduka nenga gwe simanyi byogere olina leka yeggwe nga sikumanyi n'omugaa sikumanyi nze tusala oyambala kino ekisaatu bakirimu empewozo ezo ekisa simanyi nakumanya ndanoza mukisa gwa muzeeyi gwe yateekamu kyagenda mu maaso why ebyaddala baba batwala speed ku TikTok
ebyaddala NBS yabawe ekyesatu nga bwe kigambo bana abaana bali babalangira ekyo kifu ekyo kyali kifu nnyo bamwalina vibe y'amaanyi vibe nange simanyi gye yava naye nga satwalinya ku stage bambi vibe n'erinya bali batuganya okuyimirira mu gundi omwo mu house bali batuganya okuyimuka tukwate vibe nizinde ngamba what's the goal let's stand tukane tukuba paka kumacha nakyo navo saa munana ngatenkera ninokola man Yash, as we wind up today's show onako lwaleere mboze badde mpanvu omwana ajja kati sawa ku TikTok ebirungi mu ebiri bibiki byalina okwewala nga yakajja mu TikTok emize ejijjudde mu TikTok sijagamba nti kuyomba oba ku ntalo kubanga abamu entalo ye content abamu okuvuma ye content ate siwagira nti nona uvudde wansi nawo jole te ngasi ya biki otandike kuvuma abantu gwe jango otandike era TikTok ekiriyo wojjango yagala kuyitira mu mulala bwoti wallahi tetukumanya tebakutuletera neno ku TV no ku screen za petukulabe tebakuleta okanyagama ne bannaye ngaze temunda yikinga kumbe tebakuleta bintu bya kisirusiru ebyo olusi no ulina hata commenting aka video ko yadeka amaanyi oyomba nenga gomaze obudde bungi nego kola ekintu nga kirungi kiri unique kicho okiyiye okiwo obudde obogenda kumala femwe kuyikidde bingi bizze mama ngomaze okuba akajji kyamuyisa kitya actually ne interview yasooka mukadde yakaba kubanga nzi wakangira ngo inabagamako mu kusooka batuyitanga nyaba yayi ate nga tetwavanga waka twaberanga munda mu gate ningi imagine bajja kubanze twafulumanga tugende tuzanye twali balalu tunyonya singa omanyi ebyo kunyonya sente zamuze tezijja kumala tojja kubeera kwezo zokka ngoyina okunyonya we wadde so wadde kinga obimanyi ebyo kugula akatunda kwese twanyanga nnyo obusera mama busera nga twaganya obusera naganyanga nnyo obunyogogo ngo obunyono gamba obulamu bukomyewo kati nabwagalanga nnyo so nga batuyita batugenza okusama akapiira olusi babakutte bajja bawogana mukuba babbi kati muzeeyi nga kimuyisa bubi so kati actually waliwo ne muzeeyi yali taliwo waliwo ebyagwawo ne kyagwa naye nga tubeera nnyo mbeerawo ng'alowooza nnyo nga obimanyi naye we mwajja yali takikiriza yalina okaaba kuba zaali ssanyu zote yaliraga Maziga wekitiwe kyali asanyusa olw'okuba omwana wa wamutuusizza nnyo ku TV kuba ne basenga baali baludde tukubira ebweru batulinayo abali ebweru nga batwerabira abali Canada wanga tumanyi nti balina Canada ogenda okulaba omuntu akubiraga nze ndi eno Canada mutaba ninkulaba onsesa mwana gwe era ne namba zaabwe zimu na savinga tho message ziba nyingi era bajja kunsonyiwa oluusi message bana ezimpitirako bakube direct exactly call me say my friend $100 coming wanji ene uzotegera nnyo $. $. Obimanyi $. Anti mune bagamba batuwe kyesa fe twatamira $. Onsebitaka kutunda kulwalero abadde Yashpopy embozi tebankadde embozi tebampanvu tetuyinza kubanga tusukka wano Yashpopy in last message yinza okulekera omuwagizi akulaba essaawa eno oba obuwagizi yadde bulina obusa era okiri munaye baleme kuzikiza kati basaba nfukamidde odosijja kufukamira maaso gamu nsaba Facebook page bane tujikuze Instagram account tujikuze yonna Yashpopy wonna neri tuongere twagala kutuuka eri ne bali abazungu gye bali banga atebo bakitusinza zo wano naffe era tukikuba kati ate fe tuli eri zo tukatubuka international kubogenera abo muzungu akubide I like you bichi I like the way omuzungu nakubera gamba I'm going to send you money just kumusanyusa so money you are earning some money from you from TikTok just because omuntu akwagala nakuwa kasente nagamba money si anofuna nibali abanene nolaba n'omuyimbi oli omunene ngeri ku platform takumanyi naye wana agamba that guy oshitegira ate wo mugamba nti neri joli wagenda agamba bulijjo yegwo oshitegira
nugamba bannaye kuba ffe tufunyemu kati South Africa bachi bonna kati bachali bange oba nga bana ba Nigeria nga contactinga omukoleko challenge nyo bankubira Job Boy we yatukubye yankubidde Job Boy yes nale wakoze challenge nagikoze nebera kocha mu era munayo toyinza kukola kuba kati oli wabakubidde omugamba munaye how much ne mutesa this $1 I'm give nogamba okay no problem send yes nachigwa this $1 what I'm give na waba biranyo na nogamba okay send bank here ngotekayo bank nga bakusasula nga kasende kajja ngotandika okoloya okay every track nako lwalero wetu session nako lwalero bwe tuba tufunye akadde Yashpopy tujamufuna bulungi batu olozako kuzanyako ku babi bina Uganda okuzanyako ku skits actually nalinza agalanyo naye nze njaganyo kule kinu nga kiri silent ne kinyumira omuntu actions ngasagera bogezi olinga Mr Bean nga sagala kwogera nenga nkola sign ng'omuntu asobola okutegeera nti kati kubanga kati wona ayogera kuba kati essaawa zineno nze ekintu kyenkola noona atawulira kimusanyusa ekiteekuba nali musanzeko somewhere kati bweyandaba yayimuka yalina restaurant awo ku bayitawo Kingdom nali ngenzeewo kuba nalinawo ku meeting omuntu nengendawo oba yalina banne weyandaba inenge gye yayimuka yali mukyala tawulira nankolere bati siwulira naye namugenda mugagwe storage kati ye yantegeera face nga najjako mask ne gago nekitabuka nangamba nkwagala nnyo kati sibitegeera nze nga kinyuma kanange kati era ojja kubeera nnyo musaini language gw'otegeere kyenkola kuba muli oluyimba lw'okola kati nga oli ayonoona oluyimba nategwe nze njagala nnyo kikola oli akitegeere kyekitegeeza kale olunaku lwaleero tugenda kwatusuka wano olunaku lwaleero we are proud supported by Amakalnet Global Services bakutegeeza nti muganda wange abagenda okukolera mu Dubai emirimu gyegiri bawuyita ba waitresses ba taxi drivers ba security guards n'abaana bagenda okukola mu biyumba by'abazungu mu Buwarabu namba y'essimu eri wansi awo bakubireko ojja kuba ng'ogenda oyogerako ne mwami mu colors wa Makalnet oba nawe oyagala tuyina ne Makalnet Tours and Travels oyagala kulambulako Dubai tumira mama tumira kantumire bamuyita Magic kwali eriri mmanyi Magic bawe kamiliyoni beyita kamiliyoni aliawo ku Nasarodi akwatunga atunga muntu wange nnyo yantonera era agenda kuntonerayo olugoye naye olw'obudde saafuna bulungi ntumireyo ne bakwano bange bonna ddaaga kaweesaawo atunda bumuvi awo n'obusimu awo mu tawuni kupa bangi basaifa n'abasingira ddala abagundi Madrat andikiko aba basajja balina Madrat yankubira essimu nangamba mutaba nekanga kunkubira essimu nangamba mutabani genzije ennamba yo tomanyi naye lulibwo oli era twogerera ddala bambi nkwebaza nawe obutamala mu maanyi nebaza Alani kutumidde Alan Cruz mutumidde naye nnyo kwasinga siye olusi abamusinga bamu tebandaba ku TV bandiruddewo okuntegeera naawe nkwebaza kutumidde Devi olule wanyitsewo mami bona sister Saida nkutumidde bwenkola nabo bona abamatira man n'abatamatira peace bro olunaku olwaleero tuwunzise olunaku olwaleero nkutegeeza nti Fab Studios bakutegeeza nti gwolina omukolo ogw'okwanjula wedding birthday baby shower banabe ku ebifaananyi nga gundi zivuddeyo bwe ziti ebifaananyi birungi nga biri on point color grading mu kifaananyi kirungi okipostinga mu ddakiika 10 nga kimulikisa 15 nabategeera nti ekifaananyi ky'amaanyi Fab Studios tuli wano Makindye wenyini wetusangibwa wenkoledde mu bimuli bya Fab Studios we tuli wano wenyini amaka gaffe manene buli kimuntu kina studio tweri aka makeup mwana akola ka makeup noyingira mu studio bakwebifaananyi wagakwekubisako mu bimuli bino nga wendi wena bigwa mukolo wedding
byonna babikwase videography photography Faruku ku kamera kikwasaganya then Fred ajali wali naye ku nkata abeerawo mwana mwala Olivia erinnya ndiera bidirinya lyo limbuzabuza yani ani Salma Salfik yabadde ku sound ya kikwasaganya ate wali mu kutema ebifaananyi abigatto oyo mwana oyo watabu nnyo Fabu Studios bamannyo matala ne sound camera byonna babikwasaganya olunaku lwali that's why I'm on point sebitwa kagambya kitwale ku level ndala divorce ndowooza mwe mbasi susse wano nina ekirala kye nnoonya n'abampagira abanjagala n'abatanjagala anjagaliza ebirungi nkwagaliza birungi nawe anjagaliza ebi nkwagaliza ebirungi peace and love peace and love tugenze tuvuddewo